bwe yalongoosebwa tiyalongoosebwa nga Ssaabalwanyi bwe yali ayagala alongoosebwa. Ye kyeyali ayagala okusinza mu rekodi z'ensomi yali ayagala ab'ebiba historical injustice erongoosebwe. Jjukira mu 1993 nga ba-traditionalists bagamba mutuddize ba-traditional ruler baffe. It was a historical injustice okubajjawo mu constitution ya 67. Kati ate baasaba n'ebyabwe ebyabagibwako mu constitution eyo era eyo etteeka ne balikola restitution properties to traditional ruler taken away from them by the 1967 constitution. Kakati wenkubuuliza lwaki mu kiseera ekyo tebasaawo etteeka erigamba tuddize ettaka eri abo bonna abaanyagibwako ettaka mu 1900 argument libaddizibwe. Bano bakikoma ku traditional rulers nti abaanyagibwako ettaka 67 libaddizibwe, so nga traditional rulers ate bemu ku bisatu biri abaafuna ate kakati babugamba baddizibwe. Nze research gye nkoze ndabye nti traditional rulers tewali kyeba constitution 7 kyeyabanyagako. Eyo tteeka lyandibadde liddiza ab'ebibanja ettaka lyabwe eryabanyagibwako agreement ya 19 niriweebwa bano ate kati bagamba nti babaddiza. Ekyo Ssaabalwanyi alabika yakireegera n'ayagala etteeka likolebwe nga liwa ab'ebibanja byonna ebyabwe same interest naye bamulwanyisa n'ekitabeerawo. Kyokubala nti ekyafuna yali constitution compromised position kubanga walina aba Buganda abaagala federal nga bagifiirako ate nga waliwo ab'ebitundu ebirala abataagala ebawunyirire. Kati compromise abasaba federal bebamu abasaba ne mailo. Kati nebaga nti okay federal tebagifunye kale kabafune mailo. Bwe bakwata mailo ne bakiyingiza kakati president agamba nti kambasizeewo protection abamailo ne baga nedda ffe tujja kugyekolerako. Jjukira nti mu constituent assembly temwali wa kibanja, tewali yayugira ba kibanja, bonna Abaganda abaali mu constituent assembly baali ba mailo nga kibasaba federal. Era tewali n'omu yasabira muntu wa kuno Owekibanja naye afuna ekyapa ate nga be basinga obulungi almost 80% plus babibanja ni tewali yali aboogera. Era nga kiringa ng'olukiiko olw'edda bwe lwali bamailo owners be baali mu lukiiko nga bwe mulamuzi ye Kabaka Katikkiro, mulamuzi Muwanika, ab'amasajja n'abamagombula n'abo abaali mu lukiiko nga bwe balina. Era na kino oluki n'oluki tewali abalwanira omuntu yenna abalwanira yali Yoweri Kaguta Museveni. Kakati position eri etya mu constitution, position eri bweti owa title deed agirina ekyapa, that is article 237(1) kubanga ettaka liri ly'Abannayuganda naye balifuna it vests in them nga bayita mu tenancy zisibwa constitution. Kati mu ku tenancy zasibwa constitution ye mailo eri mu Buganda buka ne mu Bunyoro parts y'amasiza agamba. Kati negamba nti kakati tenancy mailo ne bali recognized as a tenancy. Ne waliwo ne tenancy endala nga leasehold, nga waliwo tenancy endala ya freehold neya customer. Ne wano mu Buganda eziriwo ezisinga zonna za mailo. Naye ate kati genda mu compromisinga ebintu ebimu bisuula yajja mu article 237 sub article 8 negamba nti omanyi gwe olina mailo naye negatako ne tenancy endala ziri leasehold, freehold, naye kuliko Owekibanja legal or bona fide occupant. Era Owekibanja oyo alina security of occupancy. Olaba obuzibu ebugira olina ekintu kimu, olina ettaka limu, one piece of land.
kyokka ku ttaka eryo ono alinako ekyapa title deed ekiri recognized by that constitution. Kyokka kuliko ate Owekibanja naye ali recognized. Ono Owekibanja agamba nti ettaka liryo kubanga it's a tenancy. Ono Owekibanja mugamba nti olina security of occupancy tebali akukwatako. Obuzibu bwe buti oba that was the same historical injustice eyaliwo okuva mu 1900 never legalized in 1928 nesigalawo mu constitution. Kyokka Saabalwanyi n'asaawa akawayiro era bakyagaanye okukatuukiriza n'okutusalira. Kyo kyeyagamba nti nze siri satisfied akawayiro kali mu article 237 sub article 9 nti amangu ddala parliament nga yakatuula okumala emyaka 2 mukozi balisaawo etteeka eriri etteeka eryo lirirambika engeri y'Owekibanja gyafunamu ekyapa vegetable interest. Tulina okutuusa kati etteeka ekyo kakati ekikoleddwa status quo nesigala. Owa title kyapa akirina agamba nti no bw'osoma RTA is sufficient evidence to the whole world nti ettaka eryo liriyo. Kyokka ate article endala egamba nti kuliko Owekibanja alina security of occupancy. Ono w'ekyapa alina security of ownership kyokka talina security of occupancy. Ekitegeeza mu bulamu bwa bulijjo Owekibanja asinza amaanyi obw'ekyapa. Kakati conflict ogiraba brewing awo. Kakati olw'okubanga kati ye time president asazeewo nti kansolvinga ekintu kino kyokka abakirwanyisa bangi kubanga ab'ettaka be balina ssente. Okulwanirira owa wansi kiba kizibu nnyo kubanga number one tebalina bwogerero, tebalina ssente, tebajja kukuba masimu ku radio, tebajja kuwandika mbaluwa mu mawulire, tebajja kulabika ku televisioni, tebalina mubaka aboogerera kubanga ababaka bonna kumpi nabo balina ettaka. Kati bwaba oboogerera abanga kick themselves in the foot kuga tebalina abamu ekintu kino eky'abantu bano abanaku ate alina kuyita mu parliament ejjudde bano bananyini ttaka. Obwo bwe buzibu. Kakati for the time being n'agamba nti nga sinnaba kubawa byapa kuba kati kino kyo yakiyingiza mu constitution kiteeka okukola at one point in time ab'ebibanja balina okufuna ebyapa kubanga article 1 egamba nti ettaka ly'Abannayuganda but it vests in them in accordance to the tenants. Balifuna obwannannyini bwabwe bunywezebwa mu tenancy. Kakati ono Owekibanja is not a tenancy. Owekibanja is occupancy. Kati ekitegeeza bw'otookirongose ng'okozesa akawayiro kali aka 237.9 ekitegeeza Owekibanja talibeera na bwannannyini bw'ettaka emirembe n'emirembe. Ekyo kibanga unconstitutional kubanga ffenna under the constitution we are all equal. Bw'ogamba nti bonna bannannyini ttaka kati kitegeeza nange Owekibanja nina kuba n'ettaka ke kawayiro kali. Kakati ng'akakawayiro tekanatuuka Saabalwanyi kwe kussaawo kali aka 237.8 nti balina occupancy ne okulwana kuno okw'Owekyapa n'okwono ali occupant okugenda mu maaso kuli nti kwewagula kubanga Owekyaapa agaanye busuulu nomina busuulu oli yali wa siringi 10 vale ne we yalinnya etya siringi 10 okuva mu 1928 okutuusa 1995 zaali zikyali siringi 10. Kugamba it was just a symbol, it became a symbol. It's just symbolic nga kyakyusaako